Oluvannyuma lw'okukubwa omupiira ogwokusatu sizoni eno, abakulira kilabu ya Vipers SC bafumudde abatenesi ba kilabu eno okuli Abdallah Mbiru, George Best Nsimbe wamu ne John Luyinda nga kino kiddiridde SC Villa okubakuba eggulo ku ggoolo 2-1 mu kisaawe e Nakivubo. Mu myaka 7 SC Villa badde tennabakuba ku Vipers wabula eggulo ggoolo za Taddewo Lwanga ne Ambrose Kirya zajjambye okweggyako ekikwa kino. Kino kyatadde Vipers mu kyokutaano era enkyaleero ssentebe wa kilabu eno George William Mulindwa afulumiza ekiwandiiko ng'omwogezi wa Vipers Kenneth Mwanga bw'akakasa okugobwa kw'abatenesi bano. Koka Vipers kalowooza nti tebakoze kimala ttiimu okubeera mu kifo kyerina okubeeramu, ate nga kino baali bakikkanyako ng'abatendesi era nga kiri ne mu ndagaano zaabwe bonna nti singa ttiimu tekola bulungi akakiiko kakuwa okusalawo kwako mu mbeera efaanana bwetyo. Wabula ye omutendesi w'abakwasi ba goal Stephen Kigundu asigaddewo. Olunaku olw'enkya mu kutendekebwa kw'okumakya tusuubira nti nno omutendesi anaabeera azze mu bigere by'abo abavuddewo ajja kubeerawo okutendekebwa kw'okumakya era tusuubira nti nno mujja kuba n'omukisa okumumanya nti agenda okukwata ttiimu akaseera kegenda okubeera nga we. Mu biro ne banne beegatta ku Vipers mu Julayi omwaka guno nga baali basuubira okuyamba kilabu eno okuddamu okuvuganya ku liigi y'eggwanga, kyokka nga kino kibadde kyagaanye nga balese bakuŋŋanyiza obubonero 20 bwokka mipiira 13 ng'omulimu bagumazeeko ennaku 136 zokka.